Dr. Kizza Besigye n'Obed Lutale kati tubala omwaka mulamba nga bakyakumibwa kwali Monday Luzira. Bannakibiina ki People's Front for Freedom leero batuuzizza olukuŋŋaana lwa bannamawulire mwe bajjukiride engeri gye baakwatibwamu okuva e Kenya yogayoga mu Uganda baabo mu kkooti y'amagye kye bagamba nti kuno kwali kumenya mateeka kwennyini. Tuzze okukungubaga kisookera ddala olw'okuwamba mukadde waffe Dr. Kizza Besigye okumala omwaka mulamba. Ekyo tetuyinza kigaana nti kinyize eggwanga n'essekunyiga yenna. Okusinziira ku Lord Mayor Erias Lukwago basanyufu nti Dr. Besigye akyali mulamu nti kubanga olukwe lwali lwa kumumizisa mukka musu. Yali ateekeddwa okuttibwa nti tewali kubuusabuusa. Museveni ne famire ye bakimanyi nti omutima gwa Dr. Besigye guli ogw'okulwana ogamba nti famire rule oba obukulembeze obwa famire buvaawo. Bakoze kyonna ekisoboka ogw'okkakkanya naye nga balaba Dr. Besigye yadde wa myaka 69 kati yeeyongera kuba muvumu ng'omuvubuka owajjo. Kyokka ono tabadde na bigambo biwoomu eri essiga eddamuzi lyalumiriza okuba nga likozesebwa gavumenti okuma bannayuganda eddembe lyabwe okugeza okuma Dr. Besigye ne Lutale omukisa okweyimirirwa gattako okulemesa Besigye okufuna obujjanjabi n'atuuka ne ku migo gy'entaana n'ebirala. Twava mu General Court Martial gye twali tufiira ekiziiro. Omanyi ng'olikka likutte tossa onoonyawo siza akagendo Court Martial ako onoonyawo siza nga tolaba teri justice at all. Tufulumye tugamba katuse ku kikowe tugende mu kooti erimu ku fresh air. Wo erika lye twasanga mu kooti ya Emmanuel Baguma. Wano wasinzidde n'alangirira nga bwe batongoza sabbiiti ey'okusabira Besigye okulaba ng'ava mu nkomyo. Lukwago era ategeezezza nga bwe kiri ekiseera bannayuganda okusabira abo abazze bakaligibwa mu nkomyo olw'ebyobufuzi. Bangi abali mu Luzira ba political prisoners, abali mu CMI, abali mu bifo ebitamanyiddwa, abawambiddwa, abatokyalingibwa wiiki eno nga yakubasabira. Nti ne gavumenti nayo bongera okugissa ku nninga ku nsonga zino. Tetuyinza kukkiriza mbeera eyo ogenda maaso nga tuli mu kampeyini zino n'ebanga si eri ku mwanjo eteekeddwa okuba ku mwanjo tulyoke tuzzeeko ebirala eby'enguudo. Basabye ne Ssaabalamuzi Alfonso Winyiddolo n'essiga eddamuzi okukomya okukola ebisanyusa gavumenti wabula okuvumirira ebikolwa ebitatta n'omulimu gwabwe. Omwaka mulamba nti Dr. Besigye mpozi okujjako ekyokugamba tuve mu General Court Martial tudde eno naye era byonna geegamu tetufunanga mulamu. Lukwago alumiriza nga abakulembeze mu mukago gwa East African Community kati bwe basse ekimu batyobola eddembe ly'obuntu nga n'ekyakasembayo kye ky'abannansi b'e Kenya abaawambibwa oluvannyuma ne basuulibwa ku nsalo. East African Community tekyateesa kuba nti democracy abeerawo atya rule of law nakitekangavvula nga bw'olaba ECOWAS weekangavvulako ku bannaabwe. Bano batuula kuyambako butya n'akyemalira era kati batuula kuyambako suluhu kutulugunyanga yakamala okutta 7 n'omusobi. Wano wategeereza nga bwe bakwataganye ne bannamateeka okuva e Kenya ne Tanzania okulaba ng'enkola y'okugoberera amateeka essibwamu ekitiibwa. Twakwataganye ne ttiimu eziwerako Kenya y'Abatundu Lissu, Martha Karua Kenya, Tanzania Abatundu Lissu, Kenya Martha Karua n'abalala. Tusaba twongere olujegero dunyweza tujjeko koligo lino mu East Africa. Okugenda ku kkomera Luzira banna PFF bazze beeyawuddemu era ab'olubatu be bakkiriziddwa okuyingirayo. Mu bano mwe mubadde Erias Lukwago ng'ono ekipande ekibadde ku mmotoka ye ekikunga bannakampala okumulonda bakiggyeko awamu n'okuggyamu ebipande ebirala ebibadde mu mmotoka. Oluvannyuma lw'essaawa kumpi nnamba bano bakkiriziddwa okuyingira era ng'abatuuse Luzira ku ssaawa 6 mu ttuntu bafulumyeyo nga zikunukkiriza okuwera ssaawa 11 ez'olweggulo. Bategeezezza nga Besigye ne Lutale bwe basiimye ababasabidde wabula basabye bannabyabufuzi abali ebweru w'ekkomera okukomya okwesosola olw'ekibiina buli omu kyawagira. Bubadde bubaka bwa kumaakuma bannayuganda okusigala ku cause ate era n'okumaakuma forces of change okuba nti tukwataganira wamu kubanga obubaka obwabuzzeemu nnyo. Gabatuusizza wano
tebasobola kwerwanako, system zaafa, system nfu zibasibidde emabega. Legal team egezezzaako buli avenue yonna, buli kubo lyonna tugezezzaako okutema omuwaatwa naye nga bazibikirawo. Nti Besigye aliko obubaka bwawandiise ng'ayita mu bbaluwa gasaba bannayuganda okulwanira eddembe ly'obuntu mbu kyokka ossi w'ekkomera Brian Mbaziira bw'agiwadde omusirikale ategerekeseko eryakukkiriza agyokeseemu tazzeemu kulabikako. Era Dr. bwandiise nga yeegendereza agamba buli kye mutaagala kyonna kiveemu. Bw'amaze n'ayita musajja bamuyita kuyikiriza n'abumukwasa agende ayokyemu kopi abutuddize. Okuva olwo kuyikiriza yabuze, tumunoonyezza tazzeemu kulabika. Beka Ssenyonga Mulinde, NTV Akawungezi.